Ayi abantu abampi wali obalabyeko wali obawuliddeko lero tuzeeyo mu kitabo eky'ebyafaayo ekitabo ekiwandiika bataddewo ebyafaayo oba babimenye oba bakoze ebyafaayo ebipya era nga gyenkututte kumanya kulaba kuyiga ku mukyala akyasinze okuba omumpi Nakampiginya Kafuuti Nakalanga ngwireyo. Omanyi baatugamba nga nti bunakalanga bwakubuuzanga nti obadde wano nnengera nga bw'okagamba nti nkulabidde wano nga kakutta naye bw'okagamba nti nkulengeredde eri nga kakuwa ebirabo nga kasanyuka. Kakati mu ggwanga erya Buyindi gye twolekedde olunaku olwaleero twagala kubanga tulaba ku mukyala akyasinze okuba omumpi mu byafaayo by'ensi yonna era nga yalina ekyafaayo ky'Abannakampiginya. Omukyala ono gwe twogerako akyaliwo ddala era nga yazaalwa mwaka gwa 1993. Amannya ge bamuyita Jyoti Kisanje Amogi nga alimu centimeters 62.8 teva mu ggwanga lya Buyindi bakatundu bakayita Kanagopar era ye shortest woman living. Omukyala akyasinze okuba omumpi Nakampiginya nga waali emyaka kaakano atambudde giyingira nga 32 ali mu inchi 24.7 kitegeeza ogatta emisumaali ejja inchi 6 nga ena nubira nga ofuna omuntu ono ndoza ze fuuti nga 3 awo bwe watyo olunaku lwe bamupimira mu kiro kimanyiddwa nga ekya Wakati Speciality Hospital mu Nagpar mu ggwanga erya Buyindi ku myaka 18 nga ajaguza amazaalibwa ago ne bakkiriza nti ono ye Nakampiginya aliwo essaawa zino teri yamumenyeewo mu byafaayo era baali balowooza nti ajja kweyongerako munnange n'okutuuka kaakano omukyalo oyo likodi yakyagikuumye. Okumanya mumpi osobola okubanga omuteeka mu suitcase n'otambula naye bw'oba onoonya waazannyira waawugira ojja kumuteerawo ekibaafu abeere ng'ajjamu bulungi yeyagale awuge n'eddu byakube. Kulo yageza kwekubya serefi yajjayo essimu ya smartphone yeekubya akafaananyi muganda wange essimu yonna n'agibuliramu ng'oyinza okugamba nti akutte endabirwamu ya saluuni kwerabamu naye nga yali akutte essimu. Bw'atyo n'abanga mu byafaayo gyakyasinza okubanga ye Nakalanga ngwireyo mu bakyala gaziyo obwongo.